Promoter Baram agamba Alien Skin kakumujjutuka bw'atateekawo miliyoni za ssente 25 nga refund oluvannyuma lw'okumenya contract oba endagaano gye baakola mu buntu bw'atyo n'atagenda mbalala kuyimba. Alien Skin nga bamutwala mu Kootti ate ye gye yabadde ng'ali mu kukola kye yayise State of the National Address mwe yatemedde era n'alambululira bannayuganda ebintu ebyenjawulo ebyekuusa ku by'obufuzi okwosaako n'endongoye. Balamu munyiivu agamba bozanyiddeko ezange oli wakuzireeta. Miliyoni 25 zalina okuzza era bino we byabadde ne we byatuukiddewo mu bujjuvu byenzize ngende maaso n'okkuwa. Have you reserved your place for the long-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna by'ompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ku namba 0752 Bampita Viki sinzidde buterevu ku mukutu Viki exclusive nkwanirizaako nnyo gwe n'omulungi atulaba nawe atuuliriza lunaku lwa Monday akakuba kakedde kutonya naye abakozi tukedde ku mirimo naawe kansubire nti oli ku mulimo wondabira bobo kyali mbikunta munywanyi nkugamba zuukuka akadde kakugenda kuyiiya kukola kubanga ate ensawo ezitowa n'ebiseera by'omu maaso okuba ebitangaavu ebirooto bituukirira otadde mu nkola ebyo ebirina okutuukiriza ebirooto byo. Video jimpereka like information yegende mangu kwoyo fani wa fangoni. Mumbere yo subscribinga ku mukutu Viki exclusive osobola okubanga ofuna latest updates amawulire nga gakagwawo fe tugenda maaso n'okubanga tugakutuusaako ate bwe tudilayinga manya tuba tukyakuŋŋaanya malayo mu mbeera eyo oba mu mbeera endala. Kaakati mwami Baram Barugahale ono omusajja ow'essaati emu bweti mu mbeera gye tumumanyiddemu yavuddeyo nga si musanyufu era ng'ono mweteefuteefu okutwala omuyimbi Alien Skin mu Kootti oba mu mbuga z'amateeka azibalamule era nga obuzibu we buva bwa Alien Skin okumenya contract oba okumenya endagaano gye baakola era gye yasikiriza n'asayininga ey'okugenda okuyimba embalala wabula Alien Skin endagaano eyo n'agimenya n'atatuukiriza bigendererwa byayo era omwami Alien Kimenke teyasobodde kugenda mbalala kuyimba. Okusinzira ku Baram avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nga nannyini kifo kya Durex Grill ekifo bakiyita Durex Grill kisangibwa mbalala omuyimbi Alien mwe yabadde ateekeddwa okuperforminga wabula Alien ne bamulinda n'atasobola kubeera nga ate ajja. Okusinziira ku promoter Baram agamba nti abantu bayonoonye ebintu mu kifo kino era oluvannyuma lw'okwonoona ebintu obuvunaanyizibwa buteekeddwa kubanga bulina kuddizibwa eri omuyimbi Alien Skin asobole okubanga asasulira ebyo byonna
ebyayonoonese n'ebyayonooneddwa. Era Abitex Baram agamba nti millions 25 bw'aba akoze okubalirira okutuufu n'okwebyo ebyayonooneddwa ze ssente Alien Skin zalina okuba nga asasula mu nnaku 14 obutasuka nnaku 14 okuviira ddala olunaku olw'eggulo cause bino bya happeninze lunaku lwaggulo. Show yalina kubaawo nga mmeka nga 28 embalala. It was Saturday. Then Baram navaayo ku Sunday nga 29 n'alaga Alien Skin teyayimbye nga 20 nga 28 ku Saturday. Alien yalabwako juice ate embalala if I'm not mistaken. Yali mbalala. Ate juice wane emukono era waliwo Alien wata performinze. N'omujaso omu n'afulumya essasu oba masasu oba sasi. Naye era nakyo tekyategeerekese bulungi. Okusinziira ku Baram agamba yawadde Alien Skin ennaku 14. Mwezi ennaku 14 Alien alina okuba nga afunye miliyoni 25. Azikwate, azitwale, azimuwe nga ye yali ategese omuyimbi ono era ekifo mwe baali bamutegese ne kifunamu okusumbuyibwa era nga abaali abasumbuyibwa olunaku olwo be baali abadigize abayonoona ebintu byabo bannyini kifo. Ate kino ne kidda ku promota eyali asenze senzo eyakwana Alien Skin okumutwala embalala era ne bagenda ne mu ndagaano lwakuba Baram teyatumenyedde bulungi sente zino. Yali badde atubuulira kati ku miliyoni 25 tugenda kujjako ze twakubuukinga oba miliyoni 5 nti kakati abantu bayonoona ebintu bwe biti bibalirirwamu sente bwezi. Naye ekyo bwe kinaaba kimulemye mu nnaku 14 Alien Skin agenda kuba nga atwalibwa butereevu mu Kootti era avunaanibwe aliwe n'okuliwa. Ajjukira nti eno si ensonga esoose eyekuusa ku Alien Skin obutaperforminga ku bivvulu gy'abeera bookingiddwa obw'olumu. Bapromoters bangi abaavangayo mpola mpola nga beemulugunya ku Alien Skin obutaperforminga ku shows zaabwe. Ate era bapromoters abamu nga beemulugunya okuba nti baalinga bawadde Alien Skin sente aperforminge n'atuuka ekiseera n'ayongezaamuko ku kabeeyi. But right now ezo zonna saga aziyitamu and of course mu career y'omuntu nga agenda abeera successful ebyo bibaamu whereby abamu basobola okwogera ensi negamba batuufu ate nga mu reality si batuufu. Ate oluusi ne kihappeninga ng'omuyimbi ensi emulaba ng'omutuufu but in reality ng'omuyimbi si mutuufu nga mukyamu. So biri mu biti bibiri. Obusobozi bwa Alien okubanga bano abajja bacomplaininga kituufu abasobyako okusobyako kirala abasobya ate mu mbeera y'emu nga ne bano abavaayo bapromota nga nabo oluusi bavaayo mu bukyamu ne basobya Alien Skin si kusobyako ne basobya Alien Skin. But olw'okuba nti bino ebintu bya showbiz oba nabangi abakulwana olina okuteekawo emiziziko wabeewo abakulwana oyambuke cause bw'oba tolina bakulwana toyambuka. Ate mu mbeera y'emu walina okubaawo abo abakulwana okkirire. Kati tetumanyi Alien Skin bonna baafuna bamulwana ayambuke kaliya yegende waggulu oba bamulwana kaliya ye kubanga ekola ki ngekka wansi. Kyemmanyi Baram tatera kuvaavaayo era ndooza
sagas ezitera okubeerawo nga ziri mu promoters mutera kubaamu ba Abitex ba Bajjo ndoza n'omwami omulala atatera kuba mu nsonga z'aba promoters saga ezo mwami Kootti Kootti naye tabeera mu sagas z'aba promoters obwo obuvuyovuyo tatera kubwetabamu era Kootti bw'avaayo n'agamba nti ono muyimbi amubanja abamubanja so Baram okuba nti yavuddeyo n'agamba nti Alien Skin oba Kimenke alina okuliwa miliyoni 25 muyinza kitwala ng'ekyokusaaga naye ng'ali serious cause naye y'omu kwaba batatera kusaagira mu bintu bya ssente. Baram musajja muzibu. Baram musajja muzibu ku ssente ye takola ki tatera kusaaga. Kakati Alien katulinde tulabe mu nnaku 14 ajja kuba atutte ssente z'omusajja miliyoni 25 oba bw'anaalemererwa mu nnaku 14 tulinde tulabe kiki ekigenda okuddirira eri Alien Skin. Naye atera mujjukire Baram si asoose okuwa ennaku Alien. Abitex musajja ow'enkofiira yawaako Alien ebbanga amuddize ssente yali amusabye ssente mmeka Joero? Bwali obukadde 10 kuza Nkwakyo festival gye basaza ye Nkwakyo festival yalagawa yali ku loading ekyali ku loading ekyaliko kitegeeza ekyali ku loading of recently waliwo gwe nalabye agamba Nkwakyo festival is it loading or downloading naye ku bibiri bwebe ekyali profile picture ya Alien kitegeeza ekyali ku loading sikyo Psycho Bin nedda taata kitegeeza yali yasangulwa neterekebwa esuulibwa kati mu trash mugirestoringa oba mugipermanentinga permanently omugambo ogutema oli mu kamera oba oli bweru wa kamera kale abyebyo Alien tujja kuba tudda mu nnaku 14 tubategeeze nti kyekino ekiriwo oba kino bwe kinaba kisusseekaawo ng'ensonga zisajja kuddemu era tujja bagamba nti omu ku babiri ayambadde sikaati omulala n'ayambala ekkanzu ne gubula asala. Bampita Viki tusinkane mu updates eziddako mweraba.